okuzibwa buli lunaku mu nsi yonna nga 10 December, era nga luno lyatandikira mu Bulaaya United Nations General Assembly yaleeta December 1948 ebibuga tajja tukuzanga nga olw'omukaaga nga 10 December buli mwaka. Ebituukidde wano nga bintu bingi ebikwatagana ku ddembe ly'obuntu nga ffe Abaisiraamu babakutte, Abaganda bange Abaisiraamu, kiwamba bantu kingi. Olunaku luno lugenda kubeera nakawuka wano baffe mu Uganda. Nakawuka ali mumpigi alimuwakuta nakawuka Wakiso nakawuka yegenda okubeera emikolo gino ate gino etwadde n'emikolo emirala naye ntonde nnyo olwaleero oluyitibwa Human Rights Day, olunaku lw'eddembe ly'obuntu. Tujja simanyira ku kanso nsiramu tuyisaayo eyo eddembe ly'obuntu kyeki ddyo likwatiddwa otya mu ggwanga lyaffe Uganda. Ensonga z'endabyo ezo zibadde nnyo muwulire ebibadde mubisi bingi nnyo. Tujja bisanga mpolampola naye eddembe ly'obuntu nekiwamba bantu saako ebitongole Bumeme egenze ezio gye yava. Mpuliza Bumeme kyekitongole ky'amasannyalaze yatuleetera yaka, simanyi Mwakuta bwe kiri, simanyi Bweke bwe kiri, kati ekyo lulumi tuyitira tunaziteekamu oluvannyuma. Bikwatagana Soose na ddembe ly'abantu kiwamba bantu, eddembe ly'omuntu mu ggwanga. Sooka mulio sino muleeta ekintu kino banjagala okwebaza Katafe yeegamira okugamba mwaba kuno ne mugenda ab'opposition mugenda Kenya nkola abantu abaava ku boodabooda abakufuna bangi boodabooda nemugamba nti babatuganye eno mulimbira ddala nnyo. Eddembe lyo yali tutte bannammwe ab'ekibiina kyammwe abalala bali kozi kyali kibiina ki no ekyo si kyaffe kyabwe eri wa DP anti opposition oluusi weerabira neerabira nenda ndi wa DP era toddangamu kwerabira kintu ekimu nono muyite ddala wa DP FDC era yekaadi kwali ya DP FDC naye nga partner bakoanjawulira amateeka bakola partner ne DP. Okusooka njagala okubaza ddembe ly'obuntu mukoze bulungi nnyo okuleeta ensonga eno ekwatira ddala ku bulamu bwaffe nga bwe tuli kubira ddala ekisanja kino bwe kyatandika. Abantu bangi nnyo balowooza nti abantu abasirise basuddeyo gwa Naggamba, naye oluusi baba bayiiya, oluusi kuba kulemererwa okwetamwa. ekyo kyayogera osirise maama naawe katugambye waffe ejje Masuuli kyekizibu nti okubeera omukakamu kitegeeza nti munafu omusizi tolowooza nti abatakola kitasobola. Era ndabye mbadde ngoberera nnyo bannaddiini mu ddiini zonna, era ntera nnyo okubeerawo n'empuliriza nendaba nti bannaddiini nabo batuuse mu kusoberwa. Oluusi babayita okusabira embeera ya Uganda, naye ate eky'omukisa omulungi bavaayo ne bagenda mu masinzizo gaabwe ag'enjawulo ne basobola okuggyayo ensonga ezikwatagana ku ggwanga. Ekintu ekikutte omubabiro kasookedde nga tutandika kisanja kino kibadde kyakutta bantu n'okuwamba abantu, naye ate nakyo niboba ng'okitadde ku bbali, naye empisa embi ezaabo abakulembera eggwanga okubeera nti bali arrogant kyeki mu lulimi Oluganda nsibambi nyambaako okwekuluntaza kwegamba obwakasajja ffuba tebibakwatako, musobola okukaaba naye ffe tujja kgenda mu maaso n'okukola bye tukola wadde bibanyigiriza. Munaakola ki? Eyo ye attitude ya NRM government ya President Museveni. Ndoza ne mutabani we n'abalala waliwo omugenzi Eritu Mwine kwegamba ebbogo amaanyi ameemanye gabafumbekedde gabayinze nnyo ekisanja kino nti basobola okukozesa eryanyi okufufuggaza abantu abatakkiriziganya nabo. Luli waliwo ffe wetwalinga Bayimani Kaali tutegeeza abantu ab'omutima omugumu.
omwetegefu okwaŋŋanga embeera yonna kalubeere lutalo kuluyingira. Era twafiirwa nnyo mukadde waffe Dr. Pose Mwogerere n'abalala abaakubiriranga obukubiriza abavubuka nga ffe obutabeera na mutima ogwo nga baagala tubeere ng'ebyobufuzi tubitambuliza mu mirembe. Naye nga waliwo ekiseera twali tulowooleza nti nno wotapini bagijjamu na nnyondo. Omutima ogwo gugenze gukkakkanyizibwa bannabyabufuzi ab'enjawulo nga tukwata ebigambo by'abakulu ng'awo. Future bwe tutagiteekemu byabufuzi okubeera nga tusobola okuwanyisa ebyobufuzi mu mirembe, eggwanga tujja kuba nga tulisudde mu gguluka. N'ekyo nitubeera bantu balamu. Naye ndabye okwasooka kwali kutta bantu wakati mu campaign. Saaliwo mu kibuga kino naye nali njagadde okuyingira mu kibuga naye nga sirina busobozi kubanga nalina campaign yali enkunya ekyalo. Naye abantu abasukka mu 15 battibwa. Ensonga eyo nali musanyufu nnyo okuwulira Ssaabasajja Kabaka yavaayo ku nsonga eyo. N'agamba nti mawanga amalala ne bwe babeera abantu 5 nga battiddwa bwe batyo mantambutambu, wateekwa okubeerawo enkola ennungamu esobola okuvaayo okubuuliriza bwe bafudde abantu ababasse ne babali amateeka ne galyoka bagabakwata. Wano ffenna oba butiitiizi oba bwa lugoojamye twasiriikirira ne tuwuniikirira buwuniikirizi, abalala ne basalawo okufukamira kusaba ssaala kusoma ssaala Mukama akole ekyenjawulo. Tebakomyeko. Abantu abamu tebaddangamu nakulabika. Nze manyiyo omu gwe bayita Muhammad Katta we Mukono. Oyo ye taddangamu kulabikako. Wewawo abantu abalala baba paradinga mu ngeri ezitali zimu abantu balina bwe balabako. Kanatta Muhammad we Mukono. Oyo ndowooza baamutta. Tugamba ndowooza tuli yes. Okutta omuntu nga talina kyakoze, eddembe ly'obuntu ye ntikko y'okulityoboola. Va ku kino eky'okutujjamu enjala ng'okyali mulamu. Va ku kino eky'okutukwata ne batutwala wansi wa bupikaapu ng'oli wa kitiibwa mubaka wa paaliyamenti. Va ku kibina ebyokukuba abantu emiggo ne bannamawulire. Abasajja ne bamukakkanako ng'abantu 6 nga buli omu takuba kitundu kirala akuba mutwe. Naye okimukubisa omutwe kumutta kubanga omuntu akubye ku mutwe aba ayagala kutta. N'olwekyo entikko y'okutyobola eddembe ly'obuntu kubeera kutta muntu nga talina kyakoze nga talina ky'omuvunaanya. Omuntu oteekwa okumuvunaana bw'aba nga alina kyakoze n'omutwala mu kkooti ne gumukka mu vvi. Kale ne bw'atabeera na looya, gavumenti gikakatako okuteekawo ne looya amuwolereza okusobola okulaba nga omusango gubadde gukusse mu vvi nga mu butuufu omusango waguzi oba n'ogutegeera. Abantu abatyoboddwako eddembe ly'obuntu va ku bino nti ebibiina by'obufuzi tebabikiriza kwetaaya. Kikulu nnyo naye tekisinga abantu battibwa oba oliawo nga balina ebibiina by'obufuzi oba oliawo n'okubeera nga tebalina bibiina byabufuzi. Ate nga state tekoze buvunaanyizibwa bwabo kubategeeza kituufu ekiri lwaki babakwata. Bwe wabeera nga waliwo obuyeekera, gavumenti ebeegambe nti waliwo obuyeekera. Balumbye poliisi leero. Bannyonnyole. Balumbye poliisi. Gavumenti ennyonnyole nti obwo obuyeekera. Tukitegeere. Era bwe banaabanga bakutta abantu abo mu lutalo, nabo ne baba nga babakutte era tebabeera na buyinza bwe batulugunya kubatta. Babeera n'obuyinza obwakuba interrogatinga kubanga eddembe lyabwe ery'okubeerawo nga balamu kkulu. Naye bayinza okubattira mu crossfire. Togende nakawuka kakuza leero olunaku lwa leero lw'eddembe ly'obuntu. Njaddukuliza mu constituency yange era nina emikolo egy'entwala. Tetusaanye kwetaba ku nsi yonna nga tujaguza olunaku olwo lw'eddembe ly'obuntu. Tuteekwa okulumaakinga to mark a day ne tugamba nti olunaku olwo lwe bajagulizaako eddembe ly'obuntu nga 10 December. Ne twogera ku ngeri ki gye tuli mu ffe olunaku lubeewo, naye nga tuba twogera ku biba bitutuuseeko nga twesiga nti oba oliawo gavumenti eno nampulira zibi
ate n'amawanga ag'ebweru twagakubira mu mulanga naye mufe ku byammwe tetujja kubeyingiza mu ebyo. Olaba n'Amerika naye mufe ku byammwe, balina interest ndala. Kakati omuntu atulugunyizibwa eddembe ery'obuntu ery'obwebange sigala kwerwanako. Era njagala kuwaayo warning nti abantu abalala abagenda ne Mwami Museveni mu nsiko si kubanga baali baagadde nnyo okugenda okulwana olutalo, naye baali batuusiddwa mu kkoona nga tebakyasobola kwejjamu, ne bagamba nti ndowooza Museveni ye mutuufu. Ekyo akimanyi bulungi. Abantu abamwegattako si kubanga nti baali baagala nnyo okumwegattako nti baali bamwagala, oba baali bamanyi nnyo abasinga obungi bye yanditukoze nga mukulembeze nga byatukoze, naye nabo baali batuusiddwa mu kkoona nga waakiri okufa n'obutanyagwa kwe kumweyungako. Kati n'abantu abagala ennyo emirembe nga lululu ojja kutandika okuwulira naye oba oli awo abo bali babanunuzi ogaa nti ye omusajja bano batandise okugwa eddalu, abantu abakubye poliisi ne batta n'abantu bannaabwe olw'emmundu. Kwegamba otandika okukemettererwa okulowooza nti abakola ebikolobero oba oli awo bali babanunuzi. Era nga Mwami Museveni bwe yakola ne bakuwa essuubi, oba oli awo we banaatuwa essuubi, ekiseera ekyo kisobola okutuuka singa Mwami Museveni ne gavumenti ye tebezzeeko. Ampuliza Honorable Kizito Wanjala ateekanya Robert okuza sebamanyi nti oli ssebo kubenaali essebo. Njagala kubalamusa mwenna abawuliza atumireko ne mu kozi munange mukulu Seremba byesimulaga tonatuuka mu studio ne mwana njija naye wategedde bitubadde tutetenkanye. So Katonda abadde atuwadde ekisa tukola okuva ku Mande paka ku Mande. Ekanyiriraako tunoonya batuyita bapambanyi kati bayita bahasola n'ebirala. Naye njagala n'okwebaza mukwano gyange gye twabadde nagyo ebikaalo embalala, ate neebaza ne twali nabo ku Lwokusatu era muwo mukwano gyange bayita bagravity. So kirungi okutambula mu Uganda ekidwa kikutte kirungi kutambula mu Uganda. Bulijjo mpulira Lamu nga nyanga ekirooto ogenzeeyo nekiti mpitawo kuutwe naye nagenzeeyo nendaba bannayuganda engeri gyebananisa okwefubirako ddala. nsooka nze oyambe enkuba yankubye wange kwefubako ddala. Kati ekizibu nti mpulidde ng'olajana omuzira gwakubye ewuwo naye enkuba nnungi naye yonna gitwalisa enkuba ekyatonnya kugamba Katonda abadde agituwadde era tugisaba. Saagala mutabani wange yenvuma enkuba kintu kirungi naye waliwo oluusi lweyiddiza ku byayo nejja neekuba muwogo nemugjaku bikola naye ate eyo waliyo obuzibu bungi nti kumpi Uganda yonna buli woogira muzira gwakubye ebijanjalo ne kasooli mutuweereze. Kati ate twagwamu ekizibu kya Ebola. So emmere esinga negenda Emubende negenda ne Kasanda. Kati ate era nga ne mumambuka Karamoja enjala ekyali. So towards za gavumenti ate nga zikula mukulu Nabbanja teziri bulungi. Wakati abaasaba mu July tebanafuna. Mukadde wange muganda wange Omawokota abantu tubagaye bugati mumanyi tusooke tulye ku y'omuttaka kati nga bwetulinda ate kasooli n'ebirala mu Lumonde ebikulira mu ttaka ne muwogo n'ebirala tusooke tweyambise ku ebyo mpolampola naye bajjajjaffe baakolanga kuba kati enkuba tetandise emirembe gyaffe naye abantu bedduukiriranga mu ngeri zaabwe tubasaasira naye waliwo obuzibu obwasitowa obutabaamu bintu. Honorable Robert Kasule Ssebunya yoyo kozo kwa tuli ku mukutu 88 kutunyeza 8 bannayuganda bonna ekipya kikivangulira solar power abalina kalonda yenna akwatagana solar balina battery ya solar empya sobete ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor ngene wangala emyaka 45 beddu era balina ne kamera 2 6 kamera 4 ku milioni y'esiringi balina ne kamera kika kya kalavu ekiraba ekifaananyi kya kala mu nzikiza
bakuwa sola amataala 4 ku $9,000 bawa okuli sola okuli TV $7,500 bali ne solar water heaters ne sola za fridge nazo bazirina zinonga za sola kale mbeyune bonna osobole beyune owone biru y'amasanyalaze bannange wonna amasanyalaze ate bategeseeyo n'akalabo ka Christmas beba Look Solar Power si bakunoonya e Masaka gye bali Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga Kampala Road kisenge namba 7 neyo ne Kampala we bali ku Cornerstone Plaza kisenge namba EF 70 oba EF 70 bisinga okuli ku simu aba Look Solar Power abayina batule ewanga emyaka 45 okuli ku simu njagala batule eyo bali ku 075 8 15 14 tugenda ku nkulu beera ne sola wakaawo ebatule kuyamba abantu bajje banyumirwe obulamu tuwera okutegeeza eri mwenna abalunzi b'enkoko Eva Victor Limited bakuleetedde vitamin ya Eva Supervit eyamba enkoko zo okukula amangu okufuna amaanyi nezirya bulungi era nezinywa bulungi bwezirya nezinywa bulungi sobola okugejja bakiyita Eva Supervit kyekirungu abakiyita bitaba Eva Victor Limited. Eva Supervit atawula mu mazzi enkoko neziganywa ziba zikola zo kyekyo mukyandi okukola ebyo byakyo omubiri gwakyo si bakunoonya Eva Victory bali ku Genesis Plaza Container Village kumpi ne ku Wologoma bano balina ekirungo kiri kye bayita Eva Supervit kampani bagita Eva Victory bali ku Genesis Plaza okuna ebiwologoma muyingira Kampala bwoti akulina ebiwologoma wenoonya Genesis Plaza ojja kubalaba nafana aba Eva Victory Limited bali ku Simbagadi nzija bali ku 0703 13 49 mubbe tuntwa bensi bambye kyala bakuchi demeri omuntu yenga loya asoka kunyimule demeri human rights chi nsibambi peace and human right peace giri mirembe ate right human rights chi dembe ate peace peace mirembe ate right dembe byanjawo dembe wadde emirembe giri wansi waki wa dembe edembe eryo tandikira human rights wano wentudde abali maaso gange waliwo Honorable Robert Senya Kasule, Honorable Misalongo Bayiga, Honorable Yusufu Sibambi, ntebe sigaddewo ya Honorable Mpindi Omari. Honorable Paul tuyisiza bulungi mu sose eddembe ly'abantu likuzibwa buli mwaka olwaleero nga 10 tugenda dikuza tugenda Uganda yegase ku nsi yonna okukuza eddembe ly'obuntu era nga agenda kubeera nakawuka bagenda kubeera olwaleero mu mpigi naye eddembe ly'obuntu Honorable Sibambi tujjukira ffe abaganda baffe abasiraamu yahaya mwanje kiwamba abantu eddembe ly'obuntu kiwamba abantu dembe ekifuse eddembe kindabikira lulumi n'ensibambi abantu bakola ebigambo byammwe Museveni agenda ajja agenda kiba kijugu tasigalawo katonda asobola okukola ebintu ebitategerekeka bulungi abazigu ate n'abakutegerekeka bazinze polisi ekyabadaaza mu ggombolola y'Ebudde mu disitulikiti y'e Butambala ne batta abantu babiri okuli omuyizi abadde yakatuula ebibuzo y'essiini ey'okuna n'okulumya abalala ate oluvannyuma ne bagyokya omuliro poliisi ne bagyokya omuliro badde kiro kyaleega mutawaana munene nga tugenda si ensalo yo y'ensalo ebyo byakakoko kyamuli kyekisaba okusaasira ab'enganda abafiiriddwa abaabwe mu mbeera eyo kitegedde wanakyo ekyogedde nesaba obuuza ekibuuzo kiresa mu bbanga tukiguse bulungi nti emirembe n'eddembe emirembe gwe gyoyinza okwewulirira ng'omuntu tuyinza ogikwagaliza nawe oyinza ogyeyagaliza naye ate eddembe human right eddembe eryo ddyo ne bwoba olyagala ne bwoba tolyagala
likakatako ate tewali alikuwa wazaliwa nalyo eddembe emirembe gw'oyinza ogyewa emirembe oba omukyala wayinza ogikuwa oba omwana oba honalero Ssebunya nakutwalako autu n'ofuna emirembe niweyagala naye ate eddembe lyo wazaalirwa nalyo tewali alikuwa era amateeka ag'ensi yonna galambika bulungi gye bayita eddembe human right si gwe olyeteekako n'oga nti anze njagala kino njagala kiri mu buufu obusebo honalero Lulume alambudde bulungi ensonga nti ekigenda mu Uganda wadde olunaku tugenda tulukuza nga okutwala oluwalo naye tewali buvunaanyizibwa gavumenti eno bwerina kwonna ssente zamuwa musolo nti ekuza luno olunaku kubanga yo yennyini yeri mu kulinnyirira olunaku eddembe bwe twali tugenda mu nsiko tugamba nga bannayuganda waliwo embeera enyigirizibwa bakama baffe bahonalero Ssebunya gye baali bagenda okutereeza era Pulezidenti Museveni wajja wano kye yasookerako okututereeza ssemateeka ekirambika bulungi mu buwaayiro obw'enjawulo obwesijja kwogera naye kamusamalayizinge mu bufunze akamu kaga nti wali muntu n'omu alina kuba nga akozesebwa mu ngeri etulugunya n'eswaza torture and inhuman treatment akawaayiro akabugire kaga nti omuntu yenna azizza omusango asobola okukwatibwa naye bw'akwatibwa alina okukwatibwa n'atwalibwa ku poliisi n'avunaanwa mu kkooti z'amateeka mu ssaawa 48 otunulira obuwaayiro obwo bubiri kikulagira dda bulungi nti tewali muntu n'omu asaanye kukwatibwa n'atulugunyizibwa era bw'aba wakwatibwa nga alina omusango gwazizza nga bw'olaba nti bakubye police station oba kirala kyonna atwalibwa mu kifo ekimanyiddwa okukwatirwamu abantu ku poliisi n'atwalibwa mu kkooti mu ssaawa 48 abamu bagira ne beekwasa nti mu ssaawa 48 toyinza kubuuliriza waliwo gye bayita holding charges noga nti ono tukyamukutte abuulirizibwako kkooti negamba muzzeeyo mu kaduukulu akamanyiddwa mu ssaawa bweziti oba mu nnaku bweziti ekigenda mu maaso kati kyetulaba ekya drone ffenna zetumanyi kimenya ssemateeka kimenya n'amateeka ab'amagye abakwata abantu mu ngeri gye babakwatamu ne gye babatwala tebasaanye gendayo kyanneewuunyisa honorable minister okujja ku fulo ya parliament n'agamba nti Sheikh Mwanje ab'amagye be bamulina speaker n'abalala ne balowooza nti kiri in order amagye tegalina bwe gakwatirwa muntu gakkirizibwa kukwata muntu kubeera naye basebo ne bannyabo nafunye omukisa omulungi gwesagamba nti mubi okubeera ku lukiiko olw'abalooya olw'ababaka ba parliament abasiraamu bemuzirimu parliamentary caucus abayemye omutwe mu kugenda okulwanirira Sheikh Mwanje mu kusookera ddala nga tulowooza nti engeri bamasheeki gye babakwatamu ng'abasiraamu tetuli basanyufu kubanga abasiteeka be basiika bannabbi era nze Sheikh wayingira wano mutwala mu ngeri ndala nnyo ne waba mwana muto mubuuza na mikono ebiri kubanga mba ntunulira musika wannabbi naye ngeri babakwata ng'enkoko ne bakwata abaana baabwe ne bakwata abakyala baabwe ne babasuula wansi wa pikapu ekyo sirowooza nti osobola okikola kuba enzikiriza endala ne tulowooza nti ekyo kinyooma era kikyamu naye bwe twaziza ate mu mateeka ngeri ababaka ba parliament n'abamu ffe balooya ne tubagamba nti Sheikh Mwanje engeri gye yakwatibwa n'amala ennaku ezo z'amaze nga tagendanga mu kkooti tebamanyi na gyali kikyamu nnyo ne twesitula ne tugenda embuya kyenjagala okubuulira abantu bakyewuunya twatuse embuya nga Sheikh ali mu vest tebamukizanga kulaba muntu ekirungi ne bamutulaga naye bwana mebi kye neewuunyiza embuya obanga ayingira mu Serena si byebiri bagamba nti amini abantu bebateekanga mu dungeon woyingira kapeti office obanga ayingidde mu Serena ebiwujjo bikola ki naye nga abantu baga nti eri embooko wansi zikola ki twageze mu office ya fande ddala omukulu office nnene emalako omwaliro mulamba mulimu kapeti mulimu kiki mulimu ebiwujjo naye nga bagamba nti ekiri eri wansi
emboko zikola ki zinyuka kati natubuuza nti kakati wano nabatulambuza buli wamu naga nti munda agegonya zimbogerako naye nga abamuwerekera nga baescort nga baseka kati oliraga nti tambula mpolampola oyinza okulinya gye ziri mukinya kakati buli tayiro obwedda gyolinyako bwoti nga wekwata nemuwada ave mabega nga tutambulira mu lujegere esaawa yonna kyenjagala okugamba nti kati nemuteeka sente nyingi bwe zityo gye mutwalira okutulugunya abantu nemutateeka sente mu makomera agenda aga bulijjo n'amakooti gasobola okuwozesa abantu ng'eteeka bwe likola ki nga bwe ligamba waliwo kafutiriya emmere bagaba buli kaseera abamu balidde abamu tebakoze eki twamazeyo saawa 3 naye ngaemmere bwegiraba nekuliko enkoko nekuliko ekifi kyaguli kafutiriya nebagitulambuza era senga twagenze nemukuluseunya bayitabyeraliikirira yandibadde akola ki alya buli naye bona ebyaffe twatwa sebu kakati nze kyenadde njagala okwogerako kino ekigenda mu maaso gavumenti eno ekigenderera byolwo bakola bubadi kubanga gavumenti eno eyimiriddewo kutulugunya abantu nagulirira nakutiisatiisa kati embeera abantu gye bafuna emirembe etali ddembe ne bafuna emirembe nga tewaliwo bwegugungo tewali biki gavumenti esobola kubeerawo kubanga eyimiriddewo mu kutulugunya era gavumenti z'abannakyembalya temusobola kutuula wali ne mugamba tuddeyo tuzimbe DP Honorable Luluma abadde agamba nti onookomawo ofuuke oba nsenkagala obaani kati gyogamba okudda waliyo obuvuyo gavumenti yebutaddeyo abavubuka mwandi bamuzimbirako Honorable Luluma bano ffe twabeegombera bakubola banyirira okunsinga ne baana bato we twali emakerere lwakafuuzi nga batandika UID basomesebwa ne babe dynamic naye Honorable Luluma tayinza kusomesa mwana n'omu wa UID olumusomesa bwati nga drone emunona nga gundi emunona wawuliddeyo ono bodyguard wa Bobi Wine ne bamala okukwata bakukutte mu bukyamu bw'amateeka ate ne bakuzza awo enenyeza ne bakuzza ku poliisi negulawo fayiro ne bakutwala mu kooti ng'omusango oguvunani waseba ogumanyi speaker nti wayonoonye drone gye wagendedde malicious damage to property drone ekutwala ekukutte kusiba empingu kati werwanako n'osamba oba omutto oba belt gye bakusiba neyulika oba eddirisa kakati kooti egenda kuleeta obujulizi nti wayonoonye emmotoka ya gavumenti nze bwe nagambidde abalamuzi nti nze senga nalina obulamuzi Katonda yabunyima ezo fayiro siziwuliza nandiga nti muyinza kuleeta fayiro ey'ekisirusiru bweki mugizeeyo naye kakati ono bamusabira beyiro avunaanibwa kwonoona property ya gavumenti nga akwatiddwa mu bukyamu nga maliza ku nsonga eyo kino ekigenda mu maaso really tetukyewuunya era ndowooza mistake yakolebwa nti bannaffe bwe baali bava mu nsiko tetwababuuza wa gye bava and that's a very big problem n'abakulembeze ab'enjawulo ku palamenti Honorable Luluma akuwulira abantu bulina buli muntu ayagala asobola okufuuka member wa palamenti oba osobola okuvuma oba osobola okugulirira oba osobola okutiisatiisa toyinza kuteeka bukulembeze mu mikono gy'abantu abatagunjuddwa. That was a very big problem kuba basobola okuba emunga abo basobola okukola ekyemundu kyanjawulo so bino bye tulaba omuntu n'akwata munne n'amugyamu eriiso twawudde bano abaana ba Bobi Wine bakutte ne bamukuba essasi mu kugulu recruitment y'amagye recruitment ya poliisi ne leadership ekyo bwe twakitereeze tulina obuzibu bunene nnyo mu ggwanga toyinza kuddira bantu bakyamu nobakwasa buvunaanyizibwa ekyo tekiriyo naye omunadiini ava eri bagira bati nti oyo kakati gundi ono gundi bwati nti oyo yakulira abasuubuzi ekinokolebwa tulina okuddayo okutereeza values zaffe at whatever level ba elders abakulu b'ebika eggwanga lyafa bwana medife wetubeedde okumpi ne systems nalinze embeera wala nga babaga nti oyo mubaka wa parliament oyo munadiini ngo oyagala nakwebaka wansi naye kakati abantu abalina obuvunaanyizibwa obyobufere kiba personal naye tebandibadde mu bifo ebyo so all this we are seeing abductions nani mwogera n'omukulu ng'oyogera n'omukulu waga nti oyo director ne bw'ovaawo n'oga nti ono wanjawulo ki
n'omusajja asima omusenyu ewaffe Butambala nga nasima omusenyu amusinga entegeera bwe baga nti ono kansala bw'ogenda omutunulirako nga tasobola kakati basically awali problem ensinga Japan ani ezo za Switzerland in fact badde balaga akakatuni akasesa Switzerland bagikubye omupiira mbw'okwekalakasa baga nti okwekalakasa ku Switzerland oli yasindise busindisi Dusty Bill n'atambula kubanga ze nabadde Switzerland tewali mu poliisi tewali ki ensete kubanga sente n'ensomesa bagiteeka mu ki mu mbeera eno waffe musomesa abaana kufuna buna kati amasomero gonna kinadde ngamba hajati mukyala bange zina kyewunya ffe twasomera ng'okomyawo ebintu bye twali n'omukubba ngera omwana bwabba ab'omu naye kaakati abaana bagolola ssaawa 9 gwa kiro uniform bw'ogigula n'ogiteeka waliwo oti bwewebaka nga bagibba omwana tasobola agenda na ssaawa omwana tasobola agenda nangato nnungi akomawo ekeesi yonna nkalu amabafu ge gabulanga naye nga ku end of year ogiraba kakati grooming y'abantu mugruminga baki ekyokuwamba nti kitwali kakati tumanyi nti ensi yafa tetulina kyoyinza kukyusa kati abalimu tekiri nomo bano abaliwo tebaagala nsi tosobola kiteereza kakati kati tuddeyo tukyuse curriculum n'awaka waffe ne values tulabe nti maybe abazzukulu baffe abalijja naye tewali kyoyinza kutereeza emu eno gavumenti y'abafere bano abantu gavumenti tebajagala ogenda lwana ekongo gwokulira oli Somalia oli Mali oli Lidawa kati bwobanga president yalowooza muntu nze nakigambye wali mu parliament asanyuka nnyo mbu aba DF twabakurashinze twabakubidde Kongo ne helicopter n'ennyonyi abaana botta babatwala ba myaka 14 na 18 ate bana Uganda gwe president okuba omusanyufu nnyo okuta abantu bo ngato batira bweru lwaki toteekawo mirimu abaana abo ne baba nga tasobola kugenda kubuzaazibwa mbuyekera mu kifo ky'okwonona ssente so kakati nze saagala bamala mu maanyi neze kyendabye n'erinyonda gye tuli ebintu byafa ate ng'omuntu eyabitta ye essendo tajagala ate ngero omulaba mpulira nti atayagala kudda mu 2026 kakati tugende wansi wana medi nga bw'ogamba gw'oli mu byamizannyo mu villa gye tukola academy okuviira ddala waka waffe bw'oba obba amasannyalaze n'amazzi n'omwana ojja kulazaala mubbi bw'oba okuba mukazi wo n'omukozi n'omwana ojja kuzaala ajja mu bantu njakalikkiriza poliisi okusamoninga omuntu bwekyandibalako epoliisi alinaddde kuba ne transport bw'oba tolina drone naye kakati drone anti abazirimu si bapoliisi drone abazirimu bamagye abatali recruited kukwata bantu honorable Sebunyi kino ekifaananyi kyekiwa kibiina kyo kyenaale kirungi nti akansooka enjagalize mukadde wange bishopu Kyabalaga Ssekadde okuweza emyaka 5 mu bufumbo nasonyiwa mesegi nagifuna emisaaji naye tubaagaliza emirimu n'abalala bangi nnyo abatuse ku bitiibwa ebyo kakati amaze eggobya mu Eggobe mu kibi ekibeesuwa ye mutabani wange ekintu kya sembezaayo fenaffe twasomerako mu bisulo n'ekigambo bubbi ngera omwana mubbi ava ne musomero nemugobereza yavudde ono yaganzeewa yagenze Namasagali wamonyanga naye Namasagali eyo ali atya nga batwala ne message nti yazzeeyo mubbi bwe bagiraga yazze wano mu kibuga Kampala kati asomera mubbi tugamba taasuka obusabo bw'abantu eno kusomera badatulugunya kakati obubbi ennaku zino mu masomero abamasomero nabo ndoza beefudde kyesirikidde babaza Museveni atuyambe nabo kati obubbi mu masomero bukudde ki ejjembe bwe tugenda mu byaffe mwogedde ku mirembe n'eddembe mwogedde bwe tugenda era kumpi nekya corruption bwe twakyogerako wiiki ewedde nti society eddembe n'emirembe emirembe gyaffe ffenna eddembe ate eryo likwatako nnyo liryo ng'omuntu olina okulyewulira mu mutima akati bwe tugenze bwe tukwata abantu baffe mu byalo ekisooka buloka ku mutwe abadde akola ki nze sitegedde ensanze naye bakuba oyo ne tumutirawo
tukiyita mob justice, which is mob injustice. Kuba aba muntu omu okabye naye naffe tumukwata tutya. Tegeeza nti banafana basipeya moto singa bayita motoka eyitibwa Mercedes Benz ne jipu, okutegeeza nti jipu omwoliso gwabadde gwabadde wali ku Acacia Mall, kati emmotoka gyeri yenole emmotoka bagikola myaka 22 Jeep Grand Cherokee L 4x4 Cherokee L kikulu nnyo ekyo. Jipu eno nnungi nnyo, jangu ogigule, etuuza abantu 7, ekozesa petroli yingini 3.6, emmotoka obitegeera bulungi, ngazi bulungi, ina wireless gamba ogigamba nti kola kino n'ekikola. Kale yitiriza kamera zonna gy'olaga mu maaso olabe olabayo bali advance fan kijja mu maaso, erina screen nene, naye bakutegeeza nti bamaze ogiraga abantu bali ku Acacia omukolo gwawedde, gwatandika nga 9 ati gwawedde nga 11 gwawedde jjo. Kati emmotoka gyeri jangu ogirabe. Abatunda 2022 Jeep Grand Cherokee L 4x4 era Spear Motors, emmotoka emigenda okigule. Omunuzi munnange eri munamu abalunzi b'enkoko, kino bwomulima kimulimpa Eva Victor Limited calculated vitamin, kino kirungo bakita Eva Super Vit. Kampuni ogiyita Eva Victoria ate ekirungo kye bayita Eva Super, ekigambo Super Vit eyamba enkoko z'okukula obulungi amangu, okufuna amaanyi. Ekola etya? Zirya ne zinywa. Ekirungo kino kitabula mu mazzi, enkoko zo ne zinywa ne zikozesebwa bulungi, omubiri ne gubeera mulamu bulungi, ne zikola kyonna kye weetaaga. Ekirungo kiyita Eva Super Vit, kampuni ogiyita Eva Super Vit. Ekitole bano abatuna ekirungo kiri ekirungi ekiyitibwa Eva Super Vit, bali ku Genesis Plaza Container Village kumpi n'ebiwolokoma. Bakwire ku simu, nze ndi mulunzi gya kirungo ekya Eva Super Vit. Bali ku simu 07 namba ya 07 13 Olabuse bunyi eddembe n'emirembe. Yes. Tukuza ki leero? Human rights. Tukuza eddembe. Human rights. Olwaliro nga 10 mu nsi zonna. Uganda tukutetya eddembe eryo. Wetulikuliza Wanaade boogera lulume n'ensibanga. Nga bina byonna kibiina kyo n'empinga ekyengala eno. Nga tunaba ekifuna mu kibiina. Image eyo. Kuba kati ffe abamemba b'ekibiina tetulina magye, tetulina enforcement. You are a member of a party. Naye waliwo gavumenti ekwatibwako. Twaleeta eddembe, twaleeta emirembe, naye mba nekubulya kiri nti emirembe n'eddembe giri mu bantu abeeyisa nga bwe nkubuulidde. Bw'ogenda mu byalo abadde ngamba ebyewaabwe, nze nali mubaka wa Parliament, naye nga mugaba obubijji obusaagala obulundamu, tugaba enkoko. Nagaba nnyo enkoko mu bantu, enkoko n'emmizi tuzitya. Mukulu Haji Sekalaala agamba enkoko n'engabira abantu. Nganyina n'enfukamira eyo mu State House awalala ne tutwala enkoko mu bantu. Abantu enkoko ne baleka zibalemesa. Ani abalemesa? Bantu bannaabwe. Oli aziraba munne ng'azirunze emyezi 3, awo bataliko zokyera ku makubo, n'azikwata zonna n'azitwala. Galagi wagimenya n'agimenya, abantu nga basula nazo mu mayumba. Era nga bwegera ku mob justice, mob injustice, bannaye temutta bantu kaba kati kasule tuleke. Kino tuleke. Tusula bubi. Embuzi, ente, ebiki, ye community mwe tuli. Ayo kati Christmas kati babba. Alina enkoko, alina zitunda kati wano mu December atandika. Tozirinza 22. Bajja nawe wenyini bokusituliramu. So, ekyo Abannayuganda tuyigiridde. Mumuyitire abakyala kali mu bibuga. Urban centers, growth centers. Obubaddiya bulingo buki? Otambula na simu gireke waka, otambula kakawungezi, oba gisibire no magulu bakola ki? Nebyo ero lukuba bakwaza paka eno wansi. Kitegedde. So, ye community mwe tukuumira emirembe ki? N'eddembe. Kakati Abantu balina nnyo eddembe.
gweyogedde wano nti ekyabadaaza abapoliisi bazze babadde babbi bante bakuta ababbi b'ente ng'abantu baagala bakola kiri mu justice ekole nga bakola ki nga bakwata poliisi ejjange bakwata nga batereka ng'agakawula gavuutuka gye kafutuse ne bodaboda ne muntu ne gasika ababbi kuki ku poliisi mu nsi eno gye twagalamu emirembe n'eddembe. So kyenyawo okugamba nti mu nsi waliwo ebintu ebiba bitambula ne bikwewuunyisa ne gavumenti oluusi n'ogisaasira bwekwata oyo nga bagati oyo wa Nuupu gwe mwakutte oyo wa DP gwe mwakutte. Of course tetwetaaga kuwulizaayo muntu akwata munne watali musango. Ne baba waliwo omusango mukwate buki bulungi. Juzi nalomba n'omupoliisi bubi nnyo poliisi y'ekikaaya oli yafuna bufunya accident emmotoka ye negwa mu kinnyani negwa ebwerweko omusajja n'aleeta emmotoka naye terina gwekoonye nendanyini kikomera kyekibuseeko akwate emmotoka agitwala waka omupoliisi naga najja gitwala tumwegayiridde tukoze tutya tasiseeyo muntu ngasebo ffe bano tweyanjudde nze tebinkwatako nsobola okumalawo saawa zino ku police station ekikaaya awo era nagamba ono muloope mukolere ki bwe mwekwatiramu bajaga nti uno mwekwatidde nga kamuleke najja kusangayo ebitasangika. So abantu baffe abamu ate abo bennyini abava mu Bob Justice natono natoli ne bakubagana ate yamala nayingira mu LDU nekyama namusizaako omukono ng'amanyi bulungi omuntu ono si mutereevu n'akatono. So mu Uganda tulina okwerwanako. Amateeka gakoleddwa anti-torture law yakolebwa na muganda wafaani Honorable Ngabiranu Ngabiranu shadow minister wa attorney general mu parliament kati yes nuwagaba era ffe twawagira etteeka liribeerawo ne regulations ezikolebwa ne bajaji bakimanyi babaleeta omuntu yenna ayebye bamukubyekubye oyo n'omusango togukwatako tabuti agenda ajanjabibwe ebyo nati bikoze IGG webali zimanyi Human Rights Commission webali wangalya bona webali omuntu wanga abuze genda butereevu tosiba ne ku police tosiba nti noonya omuntu bwati ne bwati ati bataddeyo simayo musubuka ate tamanyi simayo musubuka omuntu wabuze kuba enduulu simayo musubuka omuntu wanga abuze era twali mukisa guno tuwulira abantu baffe nti simayo musubuka ali mu Human Rights Commission ekyomukisa omulungi nekifula lukwago wawona wafu mu Kampala siwekawepe wa n'amasimu bwe bakisoboka tubayite nabo bajje batuleko wano ku kameeza kano boogere eri abantu bawewe n'amasimu gaabwe. Eddembe ly'obuntu litoobeddwa nnyo mu Uganda kamaliriza katono nnyo waseewo ekiweere ekiwamba abantu ekyo ekigwa wansi wa Human Rights Day gye tulimu leero kiwamba abantu ekyo bwe tukiyita kiwamba abantu ekikungu ekyo weeve tukibanga batututte mu byebufuzi vulgarize bwe tuba tutegedde nti akutte omuntu ani nti musirikale can identify himself bwetugenda ku poliisi tumulaba eyo process bwetyo bweyinotambula bweyandibadde naye olwaleero nti drone kuba tugitegedde drone gavumenti ekozesa motoka ki zino zekozesa baki abazikozesa bajja ati baki ekyo kyangu okutegeera. In fact sudden indictment on parliament ebuuze security forces mukozesa emmotoka mmeka era zifaanana zitya abapoliisi bakozesa ki twabali mu parliament erulumu naye lwaki parliament yeyandibuuzizza anti kakati mwemulondebwa ku lw'abantu honorable lwaki parliament yeyandibadde mwemwalondebwa ku lw'abantu omuntu abandibadde beebuuza butya bwe bakwatamu ensonga
balina mukama waabwe commander in chief era ebigenda mu maaso abaabiraba ababiwulira ku radio eno CBS abaabiraba ku TV BBS Telefina ne TVs endala abaabiraba self cleansing kati gwe bwoddira obuvunaanyizibwa bwe ate n'obukuba abalala obanga alowooza nti ali bize nnyo oba ali mutulo nnyo tategeera nakigenda mu maaso terina kubaayo abongoota eno ensi terina kubaayo abongoota buli gwakwasibwa omulimu oba oli mubaka oba oli mukozi wa gavumenti oba oli civil society vaayo obukukubiro oyogere ku nsonga kuba bwona olinda naawe wenyini you are not immune kugambye tulina rogue people ne mu gavumenti mwe bali rogue nga bwe kugambye mu police nze genda rwanagana juzi tewaleeta na weeks esatu mu police nga rogue lwokuba ayagala okubba essente kuwona afunye ekizibu n'akalubye embeera yonna nga takyategeera in fact answer agimanyina mu muntu eno gyakutte in a civilian community civilian tefina kufa fwe nalina mundu naye nga yefudde kiwaji ng'aliko nowerudiyu in fact yanyimbira n'akayimba werudiyu yanyimbira akayimba nanganze babwene yirimbira akayimba simanyi ono Kampala si bizimbe simanyi Kampala si biki nayimba akayimba Kampala si bizimbe Kampala si biki nangati so omuntu abulijjo tayina wayisa ddoboozi kulituusa mu parliament ababaka ba parliament ne babagamba nti wiiki eno natugimaleko nga twogera ku ebintu ebikyamu ebituusibwa ku bantu baffe okuva ne kuba poliisi aba ku makubo nalaba emmotoka nga zidduka emisinde kyokka n'alengeramu yeetisse ebintu n'agenda akiba omukono omulundi gumu kakananga 3 zifunye accident naye ye ng'ali ku mmotoka eri gy'amanye erimu ekiki eriko ettooke so tulina ffenna okusitukanuka nedda twerwaneko mu ngeri yonna tolinda bulinzi nti kasatu tuwebase tewali atu gavumenti musango gwani kati buli mwe inakola ki fefe na tuna kugamba tuwecho okulwalirira emirembe n'eddembe kigaba it's a 24/7 assignment ku buli muntu n'abatulugunya ekira batubba bakola fena tuna kwerwanako patandika mpola nga abazimbe ebikomera kati tuzimbira ddala kumpi prison mwe tusula nozimba ekikomera n'okyongerako notegeko newaya notako n'amasanyalaze nembwa bbiri munda so society mwe tuli abantu buli omu amatuga twalaki tewali ne mu Uganda twemenya abalina assignments abaine ekyokukola yes naddala abalondeddwa naddala abali mu ofiisi za gavumenti abavuga enamba emyufu buli omu bwali bakiyameni ku byalo obudukiro waffe ng'abantu batuli budukiro parliament y'abomaali omuntu asookera ku chairman ku kyalo chairman amugati agasajja agademba ku kyalo kuno notuddukira ku poliisi kana ne poliisi ze batandise okulumba kakati alumba poliisi ne bamunoonyereza ngolo yakoledde oddukira ow'ejjinja n'asembayo n'oyo ow'ejjinja juzi yagenda mbalasi n'asooka kuba abali ku waterguard n'abasikako emundu n'adduka naye era newawayo amulaba ne bamulumba yagendawo ku balasi magama n'akola nabba n'atwala emundu desata bwaddayo enyumba ye kugambi bannayuganda bwe bamulumba kusamu ekitiibwa oyogerera firimu ate kati kankubulire n'alumba ki kino damumpulire alumba ebalasi agikubye agijeko bayimondo bbiri adduse nazo agenze ewuwe bamulumbye abuuse abukidde mu ddirisa abaweereza amasasi firimu zonyumye biri mu Uganda nange nagirabako sebunyalino firimu sebunya balasagiyita bwebatu bafe kajimaje barakisa agikubye bamulumbye ewuwe akubye amasasi ayise mu ddirisa agenze sebo ko kawantu kagayi kyembadde njogera in essence tufune parliament engaging government maturely engage parliament government nga bwe twabuuzanga ati uniform ina mmeka mu poliisi
muzitubuulire eziteetagisa muziggyemu kagamba naye nze ndaba nuupu ezanyisa ekintu kino ekitwala ng'ekyobufuzi kino bwe boogera kazindaalo nga biwedde tubawadde lisiti abaana b'abantu baba baabula balina okunoonyezebwa to the last man si kugaba lisiti no ne bwe kiba kyetaagisa okulaga maama ono ye maama wa gundi ono ye maama kiri public tumanye nti ebukoto ekyannamukaaka ku kyalo bwekiti waliwo omukyala anoonya omutabani we era ekyo kino kifaananyi era baba alina gyali yonna tumwetanga nga bwe tulanga ebiranga okulanga wano mu Buganda ye civilization yeeka tulanga omuntu tumunoonye buli omu amunoonye kisisa kyomage omusajja yangamba ti Bobi Wine yayamba akayimba kampalaasi bizimbe biki naye ngwatamidde akutte mundu yali akumanyi olanga manyi katemumanyi tewalina kabundu wefuula eyetakula Medi neyanziza era njagala kwetonda wamala neyanziza Medi era njagala okwetonda olwakukeerebwamu okutuuka ekikeerezi ku mulundi guno era ebintu mbadde mbigulira bulungi nsanze bannange babitatambuza bulungi. Okusookera ddala Medi njagala kugamba nti nze sikkiriziganya n'omulundi n'ogumu okutyoboola ddembe ly'abuntu era sikkiriza n'omulundi n'ogumu n'okutyoboola emirembe gye tuyina kubanga emirembe kikulu nnyo mu ggwanga naye ebintu bino ebigenda mu maaso okusookera ddala njagala kugamba nti bikyamu nnyo biwa eggwanga lyaffe ekifaananyi ekikyamu ate nga kirabika bitandise okubeera akagenderezi nga tewali kuvaayo kubivumirira. Omulundi gumu pulezidenti yali ayogera ku unamagwaleero gw'omwaka guno ekyenyiwa muzungu kiza mu Uganda dignity ekitiibwa ky'omuntu freedom emirembe eby'eddembe justice for all mulama dignity freedom and justice for all obuntu kiso ky'obuntu dignity ekitiibwa ky'omuntu eddembe lye eddembe lya ffenna eddembe lyase kinnemu era lya ffenna freedom and justice for all obwenkanya eri abantu mulama honorable kakati Medi ebintu ebyo bisatu nga wobyogere ekitiibwa eri omuntu emirembe n'obwenkanya ekitiibwa ky'omuntu kyekyo kyembadde ntandikirako nti embeera gye tutambuliramu wano mu ekiseera kino olaba nga ekitiibwa n'emirembe n'obwenkanya ebintu ebyo byonna bisatu bigenze bivaawo naye nga bivaawo ate nga tewaliiwo maanyi gakwata kwabo ababivunaanyizibwako. Mbadde nkugamba nti omulundi gumu pulezidenti yali ku puroguramu n'agamba nti kibina nnyo era omusirikale wa poliisi oba ow'amagye oba omuntu yenna takkirizibwa nakuboggolera muntu era abakikola ekyo bakikola mu bukyamu era n'alagira nti abantu abo singa tusobola okubafuna amateeka gajja bavunaana naye tewaliiwo kyamaanyi kiraga nti abantu abo bavunaaniddwa oba abantu abo bakwatiddwawo. Kati ate kigenze kyeyongera okugaziwa, kati ate mu kugaziwa kwe kyeyongera okugazirwamu kigenda kuleetera eggwanga lino obuzibu n'embeera omuntu abeerawo nga yanyigidde Ssebunyonyo mu bintu birala nnyo n'amukwata. Edda nawuliranga ku mulembe gwa Wembule omuntu agamba gwe
wazanyisa mukyala wange naye nja kukuleetera abawembule ng'era agenda nga muteekako ekintuntu awo nga bamukwata bamuteekamu Wembule egenda okulaba emaaso eyo nga kyali kikyamu. Wali mu Uganda. Okubeerawo kutya mmere. Anti wawuliranga Wembule kuzi tewali mu Uganda. Nagiwuliranga ebikola bye yakolanga. Ani yali ngakikulira? Baba Kayanja. Yali Kayanja. Kitegeeza nali ndigoberera. Kakati mmere ekyo kyennyini kyekiri mu drone zino ze twogerako olwaleero. Drone abantu abamu batandise ozikozesa mu bukyamu. Oli alina akakwate ku mpindi, oli alina akakwate ku Dr. Lulume n'agamba nti kaŋŋende muyunge kino mukwate. Abantu bangi nnyo naffe waffe gye tubeera babakutte. Naye ogenda okunoonyereza okumaliriza ng'amazeeyo weeks 3 omwezi gumu nga bamutadde. Nti ono talina musango. Babata mu phases. Tutaddeko bano tebalina musango. Tutaddeko bano tebalina musango. Naye nga obuzibu bwe balekedde famire nga batwala. Kubanga enkwata gye bakwatamu omuntu nga bamutwala. Ekitundu kyonna kisigala kisanyaladde. Ne bamutwalidde mu buzibu obw'ekitalo. Abantu bamunoonya aliruddawo tebamulabako. Ne tutwala weeks nga 2 nga tomanyi muntu ogyali. Kati ate ne wayita weeks 3 ne baga nti bamutadde. Olumu oba oliawo ng'omuntu omulaba ajja ati ne bantwala epido wano onebonsirambi nga anyumye emmere era munayeze bannyumiza nange abagwaddeko eyo baga ati ebirala byonna tubikkiriza naye bagaba emmere tojjula kulya nkoko oyagala batoja nga oyagala ebyokulya biyitirivu buli ayiseeko mu mbeera eyo asobola okunyumiza kino. Kakati ne weesanga nti bano kigendererwa kyabwe kiki kubanga medinze sikiriza na muntu azza musango waliwo abazizza omusango nga ddala kituufu aguzizza. Waliwo structures mwe twayitanga omuntu ne bamutwala ku polisi neekola fayiro ne bamutwala mu kooti ne bamuvunaana. Ekizibu kino kiwamba abantu weevu. Kakati eno weevu kiwamba abantu. Kino ekiwamba abantu ekiriwo abantu ne bayoola. Ekyabaddewo kyezijjukira oli Kampala yakyaginze omusajja bamutajja Mushid Kavuma omubolegadi wa Baby Wine mulamuta Kirumira Godfrey awumuza Patrick n'Emirembe Steven bavunaana okwonoona emmotoka ekise damage to property. Emmotoka yali ya Kambale Nelson. Drone yali ya muntu wa bulijjo bano ne bagikozesa. Kati poliisi emuvunaana okwonoona ekintu ky'omuntu. Damage to property. Dr. Mwaso Muzungu. Mmotoka ekyo gavumenti ekikozesa ebyayo kati ne beerwanako munda kati poliisi nga tubakutte kwonoona mmotoka ya muntu property y'omuntu oyo. Kati medi omuntu oyo yeyawaabi ani omuntu oyo nannyini emmotoka yeyawaabi medi ogenda okulaba ensonga zo zennyamiza ensonga zennyamiza ekisooka medi ensonga zennyamiza. Ekyokubiri abantu be bakwata mu drone ezo nga bwe banyumya bagyonoona batya emmotoka munda batuuka okugamba nti bagyonoonye era etuuse okugenda mu kooti okuvunaanya nti oyonoonye emmotoka munda mu drone mubaamu ki mubaamu butebe na bbaati lya mmotoka. Kakati ebintu yagiyuzizza Kavumenti Kanyama ate ezisinga bangamba tezibaamu na ntebe kati baba bawonoonye eki naye esijja genda pointi yange gyenjagala okuggusa nti abantu baffe abakola ebintu ebyo kyebakola kikyamu kubanga bavudde ku mbeera gye structure emanyiddwa evunaanyizibwa omuntu n'amanya nti Sebunnya bamukutte bw'aba anoonya Honorable Sebunnya nti amusanga ku poliisi y'ewandegeya oba ku CPS naye nga munne bankutte wano baŋŋamba ennakoze kino naye fayiro yange bagitegeka ku Monday nja kugenda mu kooti. Omuntu n'amanya nti omuntu wange musibe naye ate ali wano. Kakati ekizibu ekiri wano nti abantu tebamanyiddwa gwajjo babatwala ate oluvannyuma lw'ebyo byonna oluvaamu nga baga nti omuntu tumutadde tumuzudde nga talina musango. Kakati simanyi lwaki tebasooka ne banoonyereza ne bamanya nti tugenda okukwata omukulu ono Lulume Bayiga
naye tumuzudde nti yakola kino nakola kino bino bina tubinoonyereza tubimaze naye okukwata omuntu tomunaba kumunoonyerezaako ate n'agenda eyo famire nemunoonya nga temulaba kintu kibi nnyo ate nga kuliko n'okutulugunya kati nga tukuza olunaku luno olw'eddembe ly'obuntu mbadde nsaba tuddeyo ku nnono yaffe ya Uganda kubanga ebintu bino bitandika ng'ebisaba gavumenti mbisaba security organs mbisaba ne president kubanga ye fountain of honor nti eddembe ly'obuntu gazi nnyo nti ne ku muntu wa bulijjo omanyi ennaku zino abantu bakwata enseenene naye state council engeri gyekwatamu ate ab'enseenene obusenene bukwata ewiye emugobye ne bwoba nkwase otegedde nina eddembe ly'obuntu lituuka ne ku muntu wa bulijjo bodaboda nga bazikwata mu jaamu atumidde emmotoka agikoze eti balwanaganye atumidde maaso ezemabega agamba naye twakwata decentkyekitavudde obwongo bw'abantu okusooka bwoli musawo ojja kunsonyiwako obuntu bulamu buweeteobanowezesomaimamali kanjimalirize byonna bino nga tubitunuulira Medi ate twetunuulire naffe ng'abantu information ono mukulu Ssebunya gy'aleese twetunuulire ng'abantu abateeka ebintu mu nkola omuntu wabeera omusirikale oba w'amagye oba wa poliisi oba waki atunuulire nti amateeka ngakola ntya omuntu n'owabazizza omusango omukwata otya era omutwala wa era lwaki woba oleese drone okukwata abantu ewantu lwaki toweeyanjula nti nze munnange ndi musirikale wa poliisi nze munaye ndi w'amagye nvudde mu barakisize kunona ono Sebo Medi ndi independent. Yagala kungobya mu parliament. aduse abateeka sebo agafuga parliament. Kimenyeewo Ndi wanjye Sebo yekikawo ekibiina kye kyenale byakolebwa ngatannabagenda mu ekyo omanyi Ssebunya ono ngeri gye yava mu parliament simanyi oba kyemuteekeko nti ali mu gavumenti nnyo ndaba bwetukaaba naye bwankaaba abadde wano n'atutegeeza nti ali ku poliisi nga abapoliisi batamiivu tebamumanyi nti alina n'akabundu yayagubaka wa parliament nga tebamufaako bamuyimbira nnyimba Kampala si bizimbe nga bamulaba ng'omuntu owa bulijjo kakati nawe teebereza Ssebunya nga bwe tekimanyekisegedde abasajja nebakutyobola bwe batyo ate olwo omuntu omulala kyetwagala ebibuuzo bino byonna bakulu tubyolekeza gavumenti yerina obuvunaanyizibwa okwefaako okusooka okwefaako gavumenti eteekwa kwefaako bantunuulira batya commander in chief ateekwa okwefaako abantu bandabamu ebitulituli mu kikwatagana n'eddembe ly'obuntu ery'obwebange ebintu bisatu ebikola emirembe ekisooka kati kubanga peace ate yegenda okujjamu kiri kuleeta ate obutabanguko kyengamba ekisooka obwenkanya si ye justice ekyokubiri ensonga eno ekintu kye bayita obwenkanya abantu balwanirira obwenkanya buli bwe bali oba mu butale oba mu makomera oba mu byenfuna mu byenjigiriza tubadde tubawulira ku yunivasite abaweereddwa obubonero obutali bwabwe abantu baluubirira okubeera n'obwenkanya ekyokubiri abantu baluubirira okubeera n'eddembe lyabwe freedom mu bulamu bwa bulijjo baagala okubeera n'eddembe lyabwe freedom okukola kye baagala ekyokusatu empeereza eya buli kintu yeetaagamu amazima abantu baba balwanirira amazima ebintu bino byebikola emirembe kye tuyita peace naye singa biba bityoboddwa abantu baba baagala okubirwanirira bw'obeera obwomu oba oyagala okwerwanako osobole kutaakiriza ebintu bino
ebiba byakusigibwamu era ebikufuula omuntu. Kyova olaba oli ne bw'aba muntu mulamu naye ne bituyobolebwa ava mu mbeera. Kati bwe tuva mu mbeera ebintu bisatu bye tukola. Tusobola okweyogerako ne twatula, kino kitunyigiriza oba oluusi n'ogenda ne mu byobufuzi. Ekyokubiri, osobola okukozesa amateeka n'ogamba nja kugenda mu mbuga. Bw'otasanga yeera bwenkanya ogamba nja kwerwanako mu ngeri esinga okubeera ey'obulabe. Ensonga lwaki abantu bakwata emmundu. Naye njagala kumaliriza ensonga eno okukukakasa nti abantu baba baagala okwerwanako singa baba batyoboddwa. Nga nkozesa ebyawandiikibwa bibiri, ekimu kiyita mu Kulaane, mubimanyi bulungi abasiraamu. Mujjukira omusajja gwe bayitanga Abirahabi eyayonoonanga ekkubo lya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda okusaala. Kyamunyiganga buli lunaku naye ng'abuuka amaggwa, abuuka mpitambi okutuuka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti kizikirire ekyo Abirahabi yali yakola, n'asula aya eya tabati yada okitegedde. So mu ngeri zonna zonna wabeerawo okutyoboolwa, wateekwa okubeerawo ekintu ekigenda okuzikirizibwa, kubeera kwerwanako. Obwokubiri yali Isa Masiya, ffe gwe tuyita Yesu Kristo. Yasanga nga abantu batyobodde ennyumba ya Katonda. Omusajja gwe twamanya ow'ekisa ekiyitiridde yajjayo obuswanyu n'akuba buli kiramu ab'obuyiibwa n'abagoba buno n'abusambasamba n'abajja mu nyumba ya Katonda. So ennyumba ya Katonda gwe mwoyo gwaffe, naye abantu bwe batutyobola batuleetera ennyiike, naye ng'ennyiike eyo kugijja okuba kwerwanako. Kakati n'olwekyo tetwagala kufuna kikemo kya kutandika kulowooza nti abantu abo abakuba poliisi be banaaba abanunuzi. Mukama abeere nammwe. Bumala, namuganza yabakoze iki? Namuganza mawali parliament. Namuganza mwagaza. Kutyoboleka n'eddembe okukuwunda. Okuli kuleveke yawa kubi. Eddembe lye muli mujjako. Sijaga nti Pindi. Namuganza mwagaza ati. Eddembe lwaki tuli ku ddembe lwaki muli mujjako? Eddembe okuli mujjako sinnakitegeera Medina, naye kyemmanyi nti waliwo okwemulugunya okwaleetebwa ku floor ya parliament okusookera ddala nga kuva ku gaba ettaka lya gavumenti oba okwewa ettaka lya gavumenti ery'ennaggulu. Ettaka eryo nga bw'otunuulira entambula yaalyo nga liraga nti teryatambula bulungi mu mateeka. Kati ate nga ye agamba nti pulezidenti yamuwa directive. Kati nga parliament egamba nti yes, president asobola okuwa directive, naye first of all sooka otulage directive eyo, baluwa nenoonyezebwa negaana okulabika. Ate ekibbaluwa wokivaako, ate directive ya president yonna neweba eweereddwa erina okuba nga ekolebwa mu mateeka. Era ne president azze akyogera bulunye timuna wenkugamba nti kola kino bw'olaba kimenya amateeka ngamba nti mukama wange kino ky'oŋŋamba kimenya amateeka. So kati ku side eyo nga ebintu bya mirundi ebiri, ekisooka directive teriiwo, ekyokubiri newe yandibaddewo ng'emenya amateeka gwe nga minisita olina obuvunaanyizibwa okugamba president nti muna eky'oŋŋamba tekiri mu mateeka era bangi bakyogedde. Ekyo bwe kimala okuggwawo byatandikira awo. Ensonga ezo ate gundi n'atandika okwogera ebigambo ebiwanvu, naye ng'ebigambo ebiwanvu olumu wabyogera ng'ate bifuluma. Ebimu ku byo bye bagamba bye yayogera n'asomola n'ebigambo mu kabineti nga tateeka ligamba nti bw'oba obufuuse minisita olina okulayira okukuuma ebyama bya kabineti nga muteesa tobijaajamya. Kati kigambibwa nti alina ebyama bye yasokolerako. Wakali katubereke naye parliament rume mwino winzo kyagaba minister mu. Kati kyembadde ngezaako gamedde ogamba parliament neteekawo akakiiko ne kavaayo ne report. Mukyalina amaanyi mmwe. Kati wamu ekyo kijja kuba kirala. Report neeragira nti bamugobe.
naye nawulidde nti yaddukiddeko mu kooti simanyi oba kooti eneeyimiriza process eno naye okuddamu mu kiri kyobadde ogamba nti palamenti weesanga ensonga nga ntuufu esobola okumugoba ate siteeka nti erumu lipooti evudde mu komiti nti nga wezze nga weyagambye nti agobwe nti era kisobola okutambula bwe kityo kisobola okutambula bwe kityo oba obutatambula komiti omulimu obuvunaanyizibwa bwayo kuwa recommendation kati palamenti netunuulira recommendation eyo newuliriza nesalawo okusinziira ku ebyo byebeera bye kati wesalawo nti agobwe okuddamu kiri kyobadde obuuza nti palamenti erina obuyinza okugoba sebo mu bimu ku bye tukola kyekyo tugoba era palamenti si ye minisita ajja okusooka okugoba wanaabagobeddwa naye siteeka nti ripooti wefuluma bwekyo agenda kinaasinzira engeri gyanaazannyamu ebyobufuzi bwe ate magogo ajjirawa kubanga sipiika alina okunoonyeza ku magogo ono anti kati meddi kati omanyi palamenti yaffe egenda nefuuka nga oba theatre kubanga kati bino bikwataganira wadde magogo okunoonyereza ku magogo muki muli mu palamenti oliagadde nokunoonya ku magogo magogo ayita atya anitamu magogo mwami wa anitamu ye mwami w'omutongole era amanyiddwa agambye nze nina munoonyerezaako ate anaamunoonyerezaako atya nopendi yalese ekiga nti anze sibiriimu kati lomuteri agenda kuleeta libagaita wawaleeta olukalala mukadde wange sebo nkulamusizaako nti munange balekuwuliza palamenti yaffe kinkakatako enene njogedde naani ono sebo sebo oyogera ne bakikakase pulezidenti watuli bumu Uganda sebo akulira abakulu b'amasimu ku TV ne ku radio mulimu gukola omulimu gukola nakuwulidde n'awalala sebo kyekinfuna omukulembeze w'abakulu b'amasimu mu ggwanga lyonna Uganda abakulu b'amasimu empisa addala abo abamansi sebo ng'omaliriza ku nsonga sebo ey'eddembe ly'obuntu njagala okutegeeza nti simanyi kakiiko ka human rights oba baddawa mu ggwanga muno mbetiisereko mwebali sinonsubuga kamisona baganda bange abo senga mbadde leka kibadde ku mire simewo nsubuga nkwenambaye yo ojja kugimpa sebo mu inbox todigaba ku mpewo sebo twandibadde abantu abo twabakwatadde olw'ensonga nti zitubuuliddwa abantu bawambiddwa mu kivambo ne twebuuza bannayuganda mu abatalaba kiki scrablesa yawambibwa mu mpambi wetategerekeka abantu baddiddwamu enjala tebasobola kufuna bwenkanya eno gavumenti ki toyanza kifa kwabo commissioner wa human rights isimewo nsubuga zino enamba zaabwe zirina sebo jazikuwa oyogere nabo weereza kale munana nze hagimakolo kavuma kibuga omulodi kyakulembera nsereko nanki yes sebo nkwebaza okubiriza obulungi ate n'otuteeka ku mutimbagano wali puroguramu yaffe ogisitudde amina sebo goberere ku kibanja kyaffe ekya Facebook kwetuli naye tusookera ddala njagala gamba nti kansonke n'akasonga kano ako mutumiiza akaseebyeyo nina ennaku nenyiike bwe nalabye mu paalamenti nga mukulu Honorable Kabanda n'abalala bateesa ku nsonga ya Namuganza ayinza okuba alina ensonga naye Namuganza alina ekintu kye yaleese n'agamba nti waliwo ebiri pasono wakati wange ne sipiika n'omwami we mwami Makuku naye ndaba nga tutandise okuwulira ensonga eziri pasono nga zizze ku fulo ya paalamenti nagenza okuwulira Honorable Kabanda kwe tuwuliranga mu ddoboozi lyavaamu ku lokodawuni eriwadde okunyega ng'agamba nti Honorable Namuganza yakomentiize ku kibanja kya Facebook kati njagala kumanya mwami Bumaali mu paalamenti tisetinga ku nsonga za kukomentinga ku kibanja kyoli oba national history omuli okuwamba abantu n'okutta nga mpundikira n'eddembe ly'obuntu bannaye eddembe ly'obuntu nga tekinnatuuka wuwo
owekitiibwa mukadde waffe amafumu gaali musaagala gamujjukiza Nadduli kyamala kutuukako n'amanya nti ebintu bino gyebiri abaana basiiba bapareedingibwa Kibalama John Bosco kitaawe amanyiddwa wali ewakiso Kanatta Muhammad mu constituency ya Kiwanuka Muhammad bazadde b'abaana basiiba bakaaba ku Nuupu oli n'alyoka agamba nti abo bavictimu ba bodaboda mukudaala naye akuseewo kano ab'empeewo tubasaasidde nnyo mutakatijje yatugenzeeko era bajja batutegeezezza nti okuziika kujja kubeera nga kutegeezebwa wiiki ejja ate era ne musajja wa Kabaka Kamoga ennajja naye yatufuddeko kitalo nnyo kitalo ddala so twagala okwebaza bannange abakubya mu ssimu ate era n'okubira gavumenti omulanga naddala ensonga ekwatagana ku ddembe ly'obuntu ery'obwebange emirembe ate era n'eddembe eddembe lyaffe n'obwenkanya bubeere nga bukwatibwako kannabwala tuleme kujjukiza gavumenti ya myaka 4 nti eddembe lityoboolebwa ate nga tulina eddembe lya media era nga etulaga bulungi nnyo abantu engeri gye batyoboolwa gye bakubibwa gye bagibwamu enjala abalala gye battibwa ate nga ne gavumenti tesobola kubooleka eri bantu tujja kukemettererwa si ate okutandika okulowooza nti no abantu kakati ate abatandise okukwata emmundu n'okuba poliisi nti oba oli bwe bali abanunuzi ekyo si kyange nejja kusanga abantu nga kye batandise okulowoozaako kubanga ine ne keesi nammwe gye mwava mukama abeere nammwe Ssaabasajja Kabaka awangaale. So Lady nange njagala kwebaza abo abakubye amasimu muganda wange Kavuma njagala mugamba nti enkola ya paalamenti sipiika tasobola kumanya kiki omuntu kyagenda okwogera ate buli muntu alina eddembe okwogera ekintu n'akikubawo ku fulo mmwe ne mukiraba oba kisaanidde era bwe kiba tekisaanidde ne bamuluulinga out of order eyo procedure ya paalamenti. Nange njagala kwebaza abantu bonna abawuliriza Lady Enganzi abatambula n'okumanya ate era njozeyoze baganda bange abadde alina famire e Kawanda okumalako omwaka lero bangaye tuli mu binu lya kufundikira mwaka mukulu Kiwalabye ne director wa Darenas ne mwami Nsamba Mansur chairman waffe mwebale kuteekateeka era mbagaliza amajaguza amalungi naye mujaguze nga mwerekeramu wa government. Kakati atumaliriza buli omu akwatibwako okukuuma eddembe n'emirembe era gavumenti eri there is no doubt nti ebirwaniridde naye kukosi tulinamu abo bakiwagi abalina okwefaako. Juzi nasanga omusajja yali mu special forces gwokimanyi ffe twakulira ku Bwamini wa special forces naye nali muto naye bwe yandaba ntoza n'alabikira ekifaananyi kya mukadde wange naye nze ate nafuna nsisi kuba namulabanga muto ng'ayakalakala ne mundu bwe bakuba wano bwe bakuba bali so tekintu kigenda kugasa ng'oli mu security forces naye ng'oyonoonya erinnya ly'ekyo kitongole mw'oli kuba tolina bw'oli kyegaana olina okibeeramu okikolerere kibeere kya mirembe kikole omulimu ogwakikolerwa naye okutulugunya n'okubonyaabonya abantu mu buli mbeera yonna buli ofiisi yonna paka kubeera osiwa tubeere nga tukuuma emirembe n'eddembe tuyamba abantu baffe tukulire mu nsi Katonda gye yatuwa ate ennungi nga Uganda. Enkya tugenda kusabira bannaffe abalwanyizi b'eddembe mulimu Kawanga Semwogerere mulimu Sekweyama mulimu enkya mujje tugenda tusabe mulimu kusabira mwali wa Semwogerere Sekweyama mulimu notwazaala bamukube Patrick Musisi abadipi badde mikolo gyejja kubeera bali bayitawo Namuzi kiridde wali Busiro wano ku Bonde nga bayita ababiri twazika musaawa enkya mujje tugende tusabire nze MC yantwalayo ne Semwogerere ne Sewanyana kwabo naabo ne bakyasanga wa Sewungu tumuwagaliza emikola emirungi wakiri n'akasukayo kuleeti ya soda n'agiwa abantu Sewungu ne soda